سيئاته أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abebitiibwa tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatuwaniridde entunusi zaffe nezibeera nga zikyalinamu. tumulaja ni Allah jalla waala obulamu bwakyatulekeddeyo obukyasigaddeyo bwetumanyi bwe bwenkana kigero kyabo. Allah tumulajanira atuwemu okubeera nga tumutya aleme kutumma mu mbeera efaanagana bwetyo ebingana n'emirembe. Allah tumulajanira bidde eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyakola omulimu ogw'ettendo ogutaali mwangu okusobola okubeera nga olwaleero tuyitibwa abaddu abasiraamu, n'oluvannyuma lw'okubeera nga ekyo tewali nsimbi ze twateekamu okubeera nga tuyitibwa abaddu abasiraamu. mu byebbeeyi Allah byajja atuwa toyina kyakula kyogenda kufuna nga busiraamu, kyengera kya bbeeyi. mu bintu Allah byajja atuwa ebingi nga bwagamba Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. amazima gali nti Allah jalla waala yatuwa byonna bye twamusaba, Allah yabituwa. ebyengera Allah byajja atuwa byatuyisaamu bingi, newookera ku makyo bibala tosobola bibalayo. bw'otunulira obwana bwo, bw'otunulira bakyala bo, bw'otunulira abantu boyinako obuyinza, naawe nozza amaaso mu ndabirwamu gwe kennyini. singa kyali nti buli muntu afuna olubuto oba anaazaala omwana, abakadde ababiri beekolemu omulimu babeeko akasente ke bawaayo, omwana oyo bamuteekeko amatu oba bamuteeka emikono, abamutwalifulumye nga tetulina biyungo. nga wolaba olwaleero ti omuddu alekayo lipooti y'omwana ku ssomero olw'emitwalo 2, olw'emitwalo 3, oba oliawo n'omutwalo. Allah jalla waala yatupaakingira ebiyungo byonna n'atuwa bya bwereere. newakubadde ng'omwana wo omwagala nnyo, Allah n'amuggyako okulaba oba n'amuggyako omukono, tosobola guzzaawo, tosobola guzzaawo Allah nga wagukuwadde. ekitegeeza nti ebyengera Allah byajja atuwa tusaanye tubifumintirizeeko, tubitegeere era tubyebaze. ebyengera ebyo mwe muli ekyengera ky'obusiraamu bwe yali abutuwa Allah jalla waala yagamba wa atmamtu alaikum ni'imati, n'agamba nti waraditu lakum lislaama diina. ebyengera mbawadde bingi baganda bange, mu byengera bye mbawadde ebingi era mbasimidde obusiraamu nga yeddiini. saba Allah jalla waala atuwangalize ku bwo, atuttire ku bwo. ebbanga lyonna Allah jalla waala bamala okubeera nga atusimidde obusiraamu, walamu yaturukuna hamala, bamala okubeera nga atadde mu bulamu obwensi, walamu yaturukuna hamala, tiyatulekaawo ttayo, buli omu akola ekyawulira nga kyajja okukola. aha bal arsalna ilaika rusula mubashirina wa mundhirin. Allah subhanahu wa ta'ala yatwala omutawaana olw'okutwagala kwe n'okusaasira kwe, n'atusindikira abaka ab'omuddiringanwa omwali omubaka Muhammadi
sallallahu alaihi wasallam. Kyava gamba Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti wama arsalnaka situmanga mbabaka illa liyutaa biidhinillah, wabula ababaka bonna nabatuma mubeere nga mubagondera. Yesiimye awangudde yenna anagondera ababaka oba anagondera mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyokubiri, entuula ezifaanagananga zino nsaba Allah jalla waala ow'ekitiibwa azinjiwaze aye naffe atuwe obulamu obusobola okubeera nga tuzituulamu. Tewali kya ttunzi, tewali kya bbeeyi muddu kyofuna mu bulamu bwo n'ofunayo olunaku mu nnaku, mu mwezi omulamba oba mu mwaka omulamba, n'ova mu buliri bwo n'ogamba kogenda osoma eddiini yo. Kigambo kya bbeeyi. Buli kya bbeeyi kyonna kiina akikuuma. Togenda kuuma ddiini eno wa innama ng'ogiwadde tayimu efaanagana bweti. Twebaza nnyo abateekateeka enteekateeka zino, baganda baffe abakwasaganya embeera eno okubeera nga tusoma obutaggwamu maanyi nakutuulya nnamba y'abantu, wabula buli atambudde n'agamba agenze kusoma twala omutawaana okakase nti weeyamba wekka awamu n'omwoyo gwo. Tuli ffenna bajjamaani, embeera efaanagana bwetyo. Saba Allah jalla waala ow'ekitiibwa ayinjiwaze abaddu abalina entegeera efaanagana nga gye tulina oba efaanagana nga eyammwe. Eddiini yaffe Allah atuwa okubeera nga tujagala. Ekyo nakyo nga kimaze, olwaleero biivinillah tuwangalira mu ggwanga lyetuwangaliramu ow'amaanyi awaga, omunafu awaga, ow'ensimbi bw'atyo naye awaga, n'omwavu awaga. Twebuuza obufumiro bw'abaddu buli luddawo olwaleero. Musi bwe tuwangalira tulina kye tulaakinga. Bye tulaakinga mu nsi si bingi nnyo, wabula omuddu kyalaakinga mu nsi ebbanga lyonna. Omuddu ayagala ategeere Katonda we. Omuddu lwategeera Katonda we ajja kuba n'ekigambo Ali radiyallahu anhu kyeyagamba. Yagamba nti alqanaatu bilqalila. Bw'onootegeera Katonda we ogenda kuba n'okwekkusa mu mutima, ogenda kubeera nga byokola okakasa nti biriko okugera kwani. Bw'onootegeera ekyo n'obitegeera ddi, ojja kusala amagezi gonna Allah oyo akwagale. Allah oyo akola atya? Allah oyo akwagale. Tewali atayagala buganzi. Gye muwangaalira, gye mukolera emirimu gyammwe, abakyala abali mu bufumbo, buli omu gy'awangaalira, oba oyina mukama wo, oyina byokola, oyagala mukama wo akwagale. Oyagala obeere muganzi eri mukama wo, bw'anaakwagala ajja kukwongeza omusaala. Ng'obudde oyinza okuba nga oli mu ggwanga muno, oli mukwano gwa RDC, oli mukwano gwa pulezidenti w'eggwanga, oyagala akwagale asobole okukuwaako obukuumi bwe, oba asobole okukuwa ku nsimbi mu mbeera ez'enjawulo. Nabwe kityo abange twandyagadde Allah jalla waala ow'ekitiibwa atwagale, oba twandyegombye okubeera nga tuli mu busungu bwa Allah. Okwagala kwa Allah jalla waala buli omu akwetaaga, era buli omu akuyinako obwetaavu Allah okubeera nga akwagala. Ojja kuŋŋamba nti Allah njagala kubanga ndi musiraamu, Allah njagala kubanga ndi mu nsi ye. Mu nsi muno Allah alina mu mikwano gye, naye ng'omuntu yenna anaabeera mukwano gwo oteekeddwa okukwatagana naye mu nteekateeka ye. Omuddu awagira NRM kyakulabirako, ne bamusiŋŋaana ng'ate munayambala etisati ya FDC ng'ate yagaba ebya NRM, kiba kitegeeza nti alina emitima emeka? Tebaddamu muwa kantu konna. Omuddu yenna anayagala Allah jalla waala okumwagala, oyina by'oteekeddwa okuyitamu, oyina by'oteekeddwa okukola. Allah waalyoka akwagale, Allah affe alyoka atwagale. Tewali kyakkula kisinga ekyo Allah kubeera nga akwagala. Allah buli waakwagala ojja kugamba nti Allah ampadde obulamu, ampadde ensimbi, kiteeke wabbali.
niyo olina byoteekeddwa okukola allah wakwagale. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba omubaka n'amugamba nti gamba abaddu abo in kuntum tuhibbuna Allah, bwabeera baagala Allah waabwe abaagale. Yagamba Allah n'agamba nti fattabi'un, babeere nga bagoberera gwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bwe banaaba bagoberedde yuhibbukum Allah, Allah ajja twagala nga tugoberedde omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero enjagala gye twagalamu omubaka yeewuunyisa. Oli agamba nze gwolaba njagala nnyo omubaka, naye twebuuza singa ajja ku mudaala w'okolera, singa ajja w'okolera wojja ensimbi z'omwannyinaze, oba ku mudaala w'okolera kaduukaako, oba najja ku mukolo gwo oba gwa mbaga, abange asobola okukyatinga naawe, byayigiriza birala osubula bulala, byayigiriza birala okola birala. Omuntu yenna anaaba mukwano gwo muteekeddwa okubeera nga mukwatagana. Si bwe kiri basseruganda, si bwe kiri. Bw'osiriikirira entambula zo enneeyisa zo, omubaka singa atuukirawo ku mudaala gwo musobola okukwatagana naye. Wangi temukyayogera mukooye, osobola okukwatagana naye. Omukyala mu bufumbo bwo, omubaka atuuse mu bufumbo bwo, osobola okukwatagana naye. Oba byokola birala ne byayigiriza birala. Tweyambe tusale amagezi okulaba Allah ng'akola atya, Allah ng'atwagala n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Allah waana atwagala agenda tuteeka mu baddu bagenda okutaasa ebonerezo bye, agenda tuteeka mu baddu bagenda okutaasa omuliro, nga bwe yagamba nti faman zuhziha ani nnar wa udkhila aljannata faqad faz. Niyagamba nti wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Omuddu yenna alla gwagenda okwesambisa omuliro amuyingiza ejjana, ajja kuba amwagadde, ajja kuba awonye. Lunaku luzibu nnyo, lunaku luzibu nnyo bye tusemberedde balugenda okwolekera okudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, otagenda kubeerako omukulembeze wala wadde omugagga. Naye Allah gwali yeesambisa n'amutaasa omuliro n'abeera nga amuyingiza ejjana, Allah yagamba omuddu oyo agenda kubeera yeesiimye. Ojja kuba oli mukwano gwani? Ojja kuba oli mukwano gwa Allah. Saba Allah jalla wala atuwa okufumiitiriza ku bigambo tugenda okwogera tusobole okubeera mikwano gye. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba abasahaba n'abagamba nti abange in hababitum an yuhibbukum Allahu ta'ala wa rasulah, abagamba nti abange wandyagadde wandyegombye Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akwagala n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, wandyekyeggwanyagadde wandikyegwanyiza nga bwegwanyiza essimu ya munno ng'olaba ekize ku yiyo, wandigyegwanyiza osale amagezi ogifune. Kyewuunyisa nti okubeera nga omuddu ayinza okugamba nti oba anjagala anjagale oba tanjagala akola atya, naye wandyagadde Allah okubeera nga akwagala n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, wandikyegombye. Mwana wattu nno oba okyagadde, yenna aba akyagala akyegomba. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti oba kyoyagala Allah okwagala, ebintu bino biteekeko ebirowoozo, ebintu bino bifumitirizeeko. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti fa'addu idha utmitum, yagala Allah akwagale, fa'addu zaayo tuukiriza obwesigwa eri oyo yenna abeera akwesize. Oyagala Allah akwagale, oyagala omubaka akwagale, fa'addu idha utmitum, tuukiriza obwesigwa
eri yenna abakoze atya yenna abasazeewo okwesiga. Soka weebuuze oba nange neebuuze abange tuyina obwesigwa mu Allah? Tuyina obwesigwa mu mubaka? Tuyina obwesigwa mu Allah oba tuyina obwesigwa mu mubaka? Tuyina obwesigwa eri bantu bannaffe? Zaayo tukiriza obwesigwa eri yenna oyo yenna abeera kwesize. Olwaleero abantu nga tuzze mu mbeera gye tuli mu Uganda ne mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu, abantu bemwegomba abagaggawadde olwaleero. Bwolaba nga bagaggawadde batambulira ku mbeera erimu obwesigwa. Olina akola edduuka nga lya Olosero oba lya siminti ya Adweya, naye nga siminti alina nsimbi zigula siminti, wabula Tololo emuwa, Hima emuwa, ab'emitayimba bamuwa, n'alyako akatono naye nazzayo ensimbi z'abandi n'enkeera bamuwe, n'atambulira mu mbeera ya bwesigwa. Era abantu abagudde olwaleero bagudde olw'obwesigwa, hatta n'abalinnya ennyonyi okugenda e Dubai. Omuwala bw'akuwa konteyina n'agamba konteyina ya sipe agitwale, ojja kuteekanko sente ompeereze, n'okola obwesigwa n'otunda nga omuweereza sente n'obako ky'osigazza. Abange obwesigwa buleeta emirembe. N'ekyannaku timwana tuwangaalira mu mbeera zaffe teziri mu bwesigwa. Fa addo idha otumittum, tuukiriza obwesigwa, zaayo obwesigwa eri yonna omuddu abakoze atya, omuddu yenna abakwesize. Olina akaduuka ako, ebintu by'otunda mu dduuka si gwe ogenda obbigulamu, mukyala wo si yagenda obbigulamu, omwana wo si yagenda obbigulamu, wabula olina obwetaavu eri bakasitoma. Abantu bano gy'oli gwaguddewo edduuka, obwesigwa bwabwe gy'oli baagala kubeera nga minzaani yo mwana wattu ntuufu. Obwesigwa bwabwe gy'oli baagala kubeera nga by'obaguza tobafera, obaguza ebintu nga byebyo. Abantu b'oku kyalo olina edduuka naye bakuyitako kubanga tolina bwesigwa. Gulamuzi 10 oba gulamuzi 8, gulamuzi 7.5, gulamuzi 8.5 nga bakuyitako tolina bwesigwa. Omuceere gw'ogulanga gwa supa, ogwongeramu ate ekirala 10 kya muceere mulala, n'olakapa n'ogamba ono supa wa 12, naye ng'ate ogutabiseemu omulala, tolina bwesigwa. Abantu tebagenda kwesiga. Era gwejja okusinga ne wanga onyumya, tibalanga ennaku sente zibuze, okumanya zibuze otula ku dduuka, tewakyalina bagula bintu, otereezezza minzaani yo. Allah yagamba nti awfu lkayira walmizaana bilqisti, mulongoose emirengo gyammwe, ebipimo byammwe ne minzaani mu bwenkanya. Ne Jamiru Sulaimaani oli mwenkanya ku minzaani yo. Obwesigwa abantu bakutaddemu, otaddewo bizinensi yo bajje bagula ebintu nga biwera, oli mwenkanya. Otunda byenda, osubula kilo 2, ojjamu kisendera kilo 28, kilo 25, oli mwenkanya. Buli ssaawa obiira mazzi, oli agala kilo ya byenda omuwa gulamuzi 8.5, 1.5 ne kivaawo nga kya mazzi, n'ogenda nga ofisaako 2 n'osigazaawo kilo 5. Anti omanyi bifumbire ddala, oli mwesigwa. Baganda bange, buli omu atambula engendo zino anoonya Katonda amwagale, naye byayagala tukole bitono nnyo, bitulemye okukola. Buli anoonya ssente yegendereza. Abange ni mwesigwa.
otunda mata. Mbaka lumu yatambula Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nagendako mu katale. Bwatuuka mu katale nabbi ayogera ebigambo nagamba nti ya ayuhal tujjar, abange basuubuzi mmwe. Bonna abasuubuzi basituka ne bamutunuulira ne bajjayo ensingo zaabwe ne bagamba Muhammadi agamba ki? N'abagamba nti inna tujjar, mazima abasuubuzi yubathuna yawma alqiyama fujjar, bagenda kujja ku nkomerero bonna nga boononefu. Allah yagamba nti inna al abrara rafi naim, naye nagamba nti wa inna al fujjara rafi jahim. Abanoonya sente bonna bagenda kujja ku nkomerero bonna nga baki? Nga boononefu. Nabbi n'agamba illa man ittaqa Allah, okujjako atyani? Oyabatidde Allah. Bw'ati Allah mu kunoonya ensimbi n'abeera ng'alina obwesigwa. Wa barra wa sadaqa, asobola okubeera ng'alina customer care, ayogera amazima. Munnange guno omuceere gwa supa nga gwa supa. Tuyina obwesigwa eri bantu bannaffe abatunda amatooke. Oyina obwesigwa okutta ensimbi ogenze embalo ogenze kusubula amatooke. Omusajja aguze amatooke oba omukyala mu lusuku aguzeeko tanga ejjudde tajjaamu wadde omunwe. N'otuka kalwerwe n'otuka mu kibuga n'otoola oda eminwe 6 gya mugagga gisigala kumuloka buli ttooke erivaayo. Eminwe 4 ono alisitoteekako wansi ajjako 4, noli aliteeka ku mudaala nabbako 3. Wa bodaboda alitwala eka gwe wadde twala emmere yange eka, kati ng'eno gye tuli eno bali muwadde ku luguudo. Bwatuuka wali akasiko n'ajjayo akaveera ke mu nsawo n'ajjako 8 oba emmala ekyokulya. Izo nabo ebitiibwa embeera efaanagana bwetyo tuteekeddwa okubeera abeesigwa. Tuteekeddwa okubeera abaki? Mbaka yogedde ekigambo kinene, bwe tutabeere beesigwa ebbanga lyonna tetugenda kufuna bwagazi, tetugenda kufuna buganzi eryani? Fa addo idha utumittum, tuukiriza zayo obwesigwa eri yenna mugandawo abasazewo okwesiga. Obwesigwa bukuume butiribiri. Allah yagamba nga ayogera ku baddu abakkiriza abafaanagana nga mmwe, n'agamba nti alladhina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un. Allah yagera ku bakkiriza yagamba nti abakkiriza abo alladhina hum li amanatihim, mwana tubake beekeka nnyo bakuuma butiribiri ekyo n'ekibeera kibeesigiddwa. Mumwe abaami abatunuulidde muli abadde olwaliro bw'osiŋŋaana n'ogamba nti ngenze wa Jamiru akuwe muwala we tabuliki, oli n'agamba nti ono mwana Jamiru yegwoze maka gange, Aisha ono gwondeetedde afaanagana bw'ati dadi gwe njagala. N'otwa ku mufaliso gwabwe n'oli emmere yaabwe n'oli enkoko zaabwe mu myezi 6 n'omufubutwa n'omugamba nti tambula ogende, oba n'omuleka mu muzigo mumpangisiriza, sijja kusobola. Ddala bubeera bwesiga obwo? Bw'ofaanagana omubaka ng'oyagala omubaka akwagale, bw'ati weyigiriza nti wota omukyala nga mwawukanye oba nga mukooye, oteekeddwa muleka mu kazigo ennansana, omuleke mu kazigo ekawempe, bw'otambula oddewo omukyala omukulu. Towuliriza, toyina bwesigwa. Bakwesiga ne bakuwa muwala waabwe, totte mutawaana kuzzaayo nsonga zo. Bannange kino mukitegeere, ekigambo ekiyitibwa obufumbo kigoya buli muntu. Kigoya buli muki? Kabeera omuwalimu. Olaba kyagoya omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, naye ate gwe omuwalimu, naye ate gwe omwazinyi, naye ate gwe enkola gyange, ofumbo bwa bwongo. Beera kuuma obwesigwa. Bwolaba omukyala ng'ayingira mu nnyumba waafuluma, obwo obwesigwa bukume butiribiri. Bakwesiga, siga wali omulungi ennyo, siga wali omugagga ennyo, ne bawaayo omwana waabwe omukuume. Naye ensonga zowadde
ate nga tozibaddiza wabula omukyalo omulesaawo owadde ensonga zo ogambe sinaba mushiriku ameketa amannyo tayagala kwambala tayagala kusaala gwomeketa ki ize nab'ebitiibwa beera n'obwesigwa obufumbo bwa bwongo Allah ogamba nti arrijalu qawamuuna ala nisa abasajja mweba waggulu eri abakyala qawamuuna eyo tetegeeza nti lwakuba gwonywa sukaali omungi gwosinga buli kimu oyambala bwambazi qawamuuna eyo Allah gizzeeyo ku bwongo ofumintirize ekuteekateeka nti gwe pulezidenti mu makongo bukyankalanye gwoteekeddwa okusala amagezi kubanga bwe obuteekeddwa okukyankalana gwoteekeddwa okusala amagezi bugenda kutereera butya Allah kyava agamba subhanahu wa taala nagamba nti wallati takhafuuna nushudahunna wallati takhafuuna nushudahunna niyagamba nti faiduhunna embeera efunyemu obutategeeragana ekisookera ddala twala omutawaana omukyalo omubuulirire lwaki omubuulirira osobole okukuuma obwesigwa abakutunuulira nga toli nnyo kyoli okuuma obwesigwa butiribiri ogezeeko kyobeera osobodde Allah yakuwa kyoteekeddwa okukola omukyala mubuulirire naye abasiraamu tebamanyi kubuulirira bakyala oba tetumanyi kubuulirira bakyala ova gyovudde kazi akunyiizizza wekoyedde mutandikirawo okuyomba oba tolina magezi oliganga musiru busiru nakujja mukyalo nkubuulira towulira nkuyambye mukatolo obuulirira olangira oyomba embeera efaanagana bwetyo sikwe kubuulira Allah kwategeeza tagamba nk'omuntu nti mulangire kyalidde mulangire byalina wabula oteekeddwa okubeera nga omubuulirira si gwe musomo gwange okubuulirira derivisinge omukyala bamubuulirira bati naye ge babuulirira naawe obeere nga owuliriza mulwanyise nnyo embeera zammwe baganda bange banyinaze ne baganda bange ti ensonga z'obufumbo mutwalenga nnyo omutawaano zeemalira nga bwe bugoya buli muntu ojja genda ewa muhammadi si sala salama nga muhammadi kivumbi okedde wa muhammadi kivumbi mu ntebe okonkonya otudde olerejja omukazi bye yakoze byonna naye nga muhammadi kivumbi yasuze mu ntebe omukazi yamugobye mu kisenge tiyasuzeeyo ali mu kisenge awulira wererejja ne bano bakataala kati baleetedde ono mufere naye mbw ababuulire ki yasuze na mu ntebe era ne mukyabonaabona nnyo n'obusiraamu mutwalenga omutawaana musolovinga ensonga zammwe tuli fenna bajjamaani lwaki okola byonna obwesigwa tubukuume Allah ajja twagala abakyala obwesigwa bbawo bwakuyinamu oteekeddwa obutegeera ti omusajja ogamba nti nobeera mu maka ge aba akuyinamu obwesigwa okumwekuumira aba akuyinamu obwesigwa buli mu mbeera osobole okubeera nga okuuma abaana be okuuma emmaali ye n'obwesigwa obutatambula mu mbeera zitali za buvunaanyizibwa olw'ebiseera sijja nnyo kirwako ekyo naye nga tugamba faaddo itha ultimatum twale omutawaana tubeere nga tutuukiriza obwesigwa eri abakoze atya aba atwesize abakola emirimu egy'enjawulo omuli emirimu gy'amasimu omuli emirimu gy'okukanika lediyo awo nonna bizibu biri awo bingi oli omusiŋŋaana alina ekiyumba kiramba lumu namba ataddemu ingini za tv ezya lediyo n'omubuuza abisuubulawa naye ng'akaabiza abantu naye ngaekirevu kiri waggulu engoye ziri waggulu ye yalowooza yadduka n'ekyo nalowooza nti amaze bannanga obwesigwa tubeere n'obwesigwa mu mirimu gyaffe nagamba omubaka muhammadi sasana nagamba ekyokubiri nagamba nti wasduqu idha haddathtum wasduqu idha haddathtum oyagala Allah akwagale wasduqu idha haddathtum bwobeera onyumya bwobeera oyogera bwobeera onyumya kenenula ebigambo byo
osobole okwogera ebigambo ebyamazima. bwobeera oyogera, bwoba onyimya ne munno, oyogera ne mukwano gwo, twala omutawaana wasduk. bwobeera onyimya emboozi zo, twala omutawaana oyogere ebigambo nga byaki, oyogere ebigambo nga byamazima. ebigambo bino baimma abamu bayimirano emimbali naddala kunaku lwejjuma, mu mpagi z'ejjuma bayimiramu nekigambo enaya egamba nti ya ayuha alladhina amanu taqullah waqulu qawlan sadida. waliwo ebintu ebyasigala mu busiraamu nga walaba ebyajjuma, kati kyo kyatukwata nti lwakutaano ani agenda okusaaza, oba ani jjuma etekedde okolaki. naye nga oyagambye nti waqulu qawlan sadida, ayogerayo ebidakiika 10 n'atandika okulimba. oba balowoozamu nti allah ogamba qawlan sadida, ebigambo ebirungi oba balowooza bagera ku nkoko oba ku mmotoka oba boogera ku chipusi, simanyi kumanya. awo wennyini atandika okuvuluga ebigambo allah byagambye, mwogere ebigambo nga birungi. waqulu qawlan sadida, yani yogera ebigambo nga byamazima. lwaki olimba? bwoyogera n'omuntu yenna, oyogera na mukyalawo, oyogera na muntu yenna, lwanyisa kenenula ebigambo byo, oyogere ebyogera nga byaki, ebigambo byogera byamazima. bannanga obulimba bubi, kibi nnyo abantu okumanyira ku mbeera z'obulimba. kibi nnyo abantu okumanyira ku mbeera zaki, ku mbeera z'obulimba. ani yabagambye ebyo bigambo? ebyo mbyegende ebimala byetegereza. waqulu qawlan sadida, ku nnimi zaffe tuyiseeko ebigambo birungi. mu bigambo ebirungi ebyo weewale okuyisaako ebigambo by'okulimba, naddala ng'otudde ku mimba ly'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama. kinakuwaza kyova olaba era mu kigambo ekijjawo obwesigwa mulimu n'okulimba. oli alina kyatunda kyattunzi kye, nalaye nagamba nti wallahi ekyuma kyolaba ekyo kyejapani nakisubula emitwalo 2, nkyagalamu emitwalo 2 n'ekitundu, naye nga yakibba bubbi, teyakisuubula, bakasukawo kasi nakigula ku mubbi 5000, nalayira emitwalo emeka. mwayagala okujja school fees atwale ku ssomero, omwana asome era ayite era abeerewo omugaso mu nsi. bw'otoyogere mazima, nabbi kyava agamba nti illa man ittaqa allah, okujjako oyo omuddu atya allah, wa barra wa sadaqa, nayogera amaki, nayogera amazima. munnange nettooke lyolaba nandibadde egamba emitwalo 3 n'empa 2 kitundu, najjeeko ekiwagu nekinyamba mu ntambula nga naye akiraba, naye bakozesa mbeera yakulimba nakubba nakunyula nazimba. embeera efaanagana bwetyo, oteekeddwa okwogera amazima, weekeke bino ebigambo. weyagadde ebitwale, oyagala allah akwagale, weekeke osengejja ebigambo byo, obeere nga byogera byamaki, byamazima. oba muzinda alabika agwagala nga byobere dakiika 10, naye tukozesemu ekigambo kino kimu. nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama, nagamba ekyokusatu, yagala allah jalla wala akwagale, nagamba nti waqsinu jawal man jawalakum, waqsinu jawal man jawalakum, gamba nti isa bulungi omulirwano oyo yenna abasazeewo okukola kutya, abasazeewo okukuliraana. isa bulungi omulirwano yenna abasazeewo okukola kutya, abasazeewo okukuliraana. omuntu okukuliraana asalawo obusazi. oli mu takisi najja n'atuula wooli, isa bulungi ono akuliraanye noono akuliraanye. allah yayogera ku mulirwano bwe yali asembyeyo omutendero gwokusatu, yagamba nti waswahibe beljonbe, waliwo neibawo nga mulirwanaawo, naye nga omulirwano ogwo mwana wattu wakumpi nnyo naawe. oli mu takisi bwetambulira
ogenda Masaka, ogenda Jinja, emoloka eyimiridde Namawojjolo, oguze gonja wa 200, obunyama bwa 200, akacupa k'amazzi ka 1,000. naye neiboona ayina akaana n'oli obuti 3 nga tomwaddeko wadde akafi, ng'oliyanga ategeeza nti omwaka togenda kukuta. N'obulya n'obumalawo nga towaddeko wadde omwana, noono tolina gwowaddeko, kale tebalina baana. Bw'omala okubimalawo booka etambuddeko nga weebuuzisa pozi kuleni yakoze etya, nyimye ne gonjaawo. Abalala kyagaba amala gaaya nawulira nga emba zikooye n'agamba lyako kwata olyeko. Musiraamu ku nkofiira yo, mu kirevu kyo mukanzu yo osazeho kola kale lya gonja wa 1000, gamba amutunda wakyo mala mukwatako, gamba amutunda ono muwe wa 1000 nono wa 1000. Si bwe kiri nga tokutteeko. Mutambula n'abantu ng'enjala ebaluma. Abantu batambula enjala ebaluma naye gwolowooza nti bonna abeera bakoze batya? Era woomuwa n'alyako wallahi mugenda kugatta emboozi. Nze lumu nali ngenda kusaaza saidi nakifuma, nali nyira mukono awo, netuka bayitawo omukalagi netugula gonja, neŋŋamba wagonja nti omwe gonja wa 1000 ono omwe wa 1000. Newe nali ngenda wenyinga seeka kasawo bulungi. Twasirika okuva twalinya emmoloka nga twalayogedde na munne, naye batandika okulya gonja okuyita enaggalama ng'emboozi egudde amakerenda. Ng'egudde ki? Nange ndongera nakifuma ojja kutuuka be bandaga nti omuziti gugwawo. Naye amaze 2 abiweddewo otandika okweyogeza, ye bannange akazinyi yafudde nnyo. Oyogera nani? Baganda bange gisa bulungi omulirwano yenna abakoze atya. Oyina neibawo gwosula naye mu kitanda, mukyalawo, lwaki omunakuwaza? Onywa taaba eno lyamayirungi, oli mbuliri. Munna waki omunakuwaza nga tabirya? Abakyala oyina bbaawo munno mu kitanda, naye omuka gw'emmindi gwonna gukawa n'okukaawa, amalusu gakaawa, omuka okuvaamu. Lwaki onakuwaza munno? Ate agambeko weekambuwaza okambuwala ofuuka omuntu omutawaana ennyo. Tugenda kola ti embeera eno? Genda ofune bono obeera nabo embeera efaanagana bwetyo, yenna abaakulira nyekola otya? Bakagambye waqsinu jawal, omuntu yenna akuliraanye muyise buki? Abakyala abamu muyina akajanja n'okumanyiira. Neibawo musula ku mizigo yoono, naawe oli wano, naawe oli wali. Ng'oko mama Sulaiman nga oluddewo okuzuukuka, kifu tugenda kunywa caayi, nange owange ayidde, mpa akatogo nkuwa omugaati, ng'asene sowani namba ey'akatogo, ng'omuwa omugaati toosi 2. Neibawo naye n'abeera mujega n'akwera n'akola atya, n'akuwa emmere y'abaana ku toosi 2 ezaki, tosobola zimuwa nga takuwadde katogo. Aye nomala n'omulaalika nga yo kawoomye n'enkyafumba ebijanjaalo, gw'ofumba ki mu seppiki yo? Ab'ebitiibwa, Allah atwagale, tuteekeddwa okubeera abeegendereza. Allah ffe twagala, tuteekeddwa okukwata ensonga ezo. Fuba nnyo nga woosobola ogezeeko otambule nazo. Allah wanaaba akwagadde ensi eno ogenda giraba nga nnyangu kyoli. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. والصلاة والسلام على من كان